if there is opportunity in councils, like now we have councillors at a lower level, at a district level, with the blind persons to come out to contest with the other able-bodied persons, so that people can see what they can do and they can be, let us say, elected. And in the community we have leaders, contact persons. So, and then we have formed parents associations, not all over the country, but at least in some districts, some 10 districts. So the role of these parents is to identify these children and speak on their behalf, because these children cannot talk. Abamuzi babasinga ate baba mu family enjavu, so bwe batuuka mu masomero gaffe ngayiganga secondary school fees zaffe ziri waggulu nnyo, abazadde tusanga nga tebasobola okuzisasula. So omwana n'abeera ng'asoma ku katono ng'addayo waka, ng'asoma ku katono ng'addayo waka, kimuleetera okukola bubi. Ekyokubiri, abakulira amasomero nga headmistresses and deputies ngaawo na headmasters tubasangamu obuzibu, tebanabakukiriza bulungi nti bano abaana ba muzibe basobola okusoma n'abalaba ate ne bayita.